abantu tebalina mirimu. Yes. Abantu tebalina byakukola, abantu tebalina ssente. Kati batuuze ekiseera nga bizinensi eriwo etunda byabufuzi. Bw'ofuuka kansala ne bakuwayo akasente, bw'ofuuka meeya ne bakusasula, bw'ofuuka MP ne bakuwa omusaala. N'olwekyo abantu baffe bangi bazze ng'olabira ddala nti omuntu kufana kuwona. Awulira agwana munnaamuwe n'obutwa asobole okutwala ekifo. Kati kyabulabe nnyo gokkeya n'olowooza nti nze kyendi teri alikisobola. Teri asobola kukikola. Kimanye nti waliwo asobola okujja n'abeera munafu ku ggwe. Naye ate waliwo n'asobola okujja n'akusinga. Era lwaki tulina okukoppa, lwaki ku nsi zino ezaakula zonna abantu bafuga ebisanja bibiri ne bagenda. Lwaki omukulembeze wa Bungereza bafuna ekyokunenyezebwako ne mu wiiki emu alekulira. Webale nnyo. Nga talina mukase nti lekulira. Tewali mukase nti lekulira. Kati gonja tuganze ndi opposition nnyo, ffe tusobola okutwalaganya Museveni, njala kisanya kya kutaano. Really. I'm sorry nze mbani mu constituency gyovaamu sisobola kulonda era sisobola kuwagira. Omuntu bw'alemera ku bukulembeze ng'ate opposition ebbanga eddene kitegeeza nti mubi nnyo okusinga ne betulwanyisa. Twesimye nnyo okuba nti otulaba kwembozi mu UG Geoffrey Mayanja gemanya gange webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba bali mu bitundu eby'enjawulo okusukako wane waffe Bungereza, Amerika, Canada n'abaana abali mu kyondo kya Buwalabu mwebale nnyo kukakalabya n'okuba nti mutugoberera mwebale kufissa kadde buloga nti kante kuko ka data n'obeera ng'otulaba kiba kikulu nnyo ate era n'okuba nti comments zammwe nazo tugenda okuzigoberera obulungi mwebale nnyo kutuwagira mwebale nnyo kutambula naffe kale tulize ne kakano tubyogere ndi wano ne honorable waliwo omwana yengamba nti honorable yatya n'ava Makindye West n'agenda kuba meeya ndi ne honorable yali ajja era yeesimbawokko mu kalulu akaayita naye ku mulundi guno yasazeewo n'agamba nti kankyuseemukko tulaba ate embeera bwe n'abeera. Lusagala Bosco gwendi naye yali esimbyewo ku Makindye West. Tuzze tubako ne byetwogerera atulina okutubuulira lwaki yasalawo okugamba nti nno sijja kudda mu Makindye West ku bwa MP kanzije e Makindye ku bwa meeya bwe ziba zivugira side awo. Soko nzikirize yakubuuzeeko tutandikira awo nsanyusa okukulaba honorable. Nkale sebo. Balamusiza nnyo amannya gange Lusagala Bosco nga ndi former deputy mayor wa Makindye era nga nali kansala akiikirira abantu ba Kibuye 1 parish ku lukiiko lwa Makindye. Mu mbeera eyo ng'omukulu bw'agambye neesimbawo mu kalulu akawedde neera ku bwa MP Makindye West naye nesobola kubanga mpangula Alan Sewanya n'atuwangula. Ate kyankola ya demokrasi okukkiriza nti owanguddwa obulamu ne butambula tusobola otwala eggwanga lyaffe mu maaso. Honorable erinnya lyo livuga nnyo. Weewaawo omuntu ayinza okuba ng'awulira Lusagala Bosco naye nga mu kifaananyi oluusi ng'ataakumanyi bulungi. N'eryo erinnya tukkiriza nti nno mu Makindye mwe liri nnyo livuga litambula. Nnyinza okubuuza ekibuuzo lwaki watya okukomawo ku mulundi guno mu Makindye West? Kino si kituufu ekyokutya. Naye kya bwongo okutunula n'olaba ku mbeera ki ekyetaagisa. Abamu nno tetujja mu bukulembeze buno ng'ekituleese kuba nti tuli mu lutalo. Nti bw'owangula olwo n'obeera ng'ensowo girinnyeeko. Tulina ebigendererwa ebisingako ku ekyo. Ffe tulowooza nti Makindye twetaaga okuba nga tuyamba abantu baffe n'ekitundu kyaffe okukulaakulana n'okugenda mu maaso okusinga kulowooza ekifo ekyo gwe nga ggwe obwomu. Natunula mu Makindye West ng'abantu abazze ekyamazima nga bangi era nga mbalaba nti kuliko bempa ekitiibwa bendowooza nti basobola okukola bye naalikoze ku kaseera kano. Ate nentunulira ggombolola yaffe kisooka nali mumyuka wa meeya. Ekyokubiri meeya abaddeko Kasirya Linganda mu Lyannyama nga yagisiibudde n'agenda ku bubaka bwa Parliament. So nindaba nga ate ekifo ekisigala kikalu ng'ate ggombolola yaffe tugitegeera ate ng'ekyenjawulo nti nyina obukugu n'obumanyirivu ne experience mu kifo ekyo ng'ennyina lyo omumyuka wa meeya twakoleranga wamu ne mukama wange. Nindaba nga nkijyamu bulungi nnyo nga n'omuntu w'e Makindye ajja kukiraba nti nkigwamu kijyamu bulungi era ajja kumpa omukisa ogw'okunnonda bwensuubira era bwenzikiriza. Okay. So bwotyo n'okola okusalawo bwe kutyo. Esebo. Omuntu ayinza okubuuza nti biki by'ogenda okukwatako ali Kasirye mu Lyannyama Nganda byatakoze?
njagala kwebaza mukadde waffe oyo Kasirye Nganda mukama wange olwebyo byasobodde okutuukako ne kanso okutwalira awamu nti basobodde okukola ebintu bingi basobodde okukola enguudo naye teziwedde era tulaba nti Makindye waliwo wannyo gyokyayitanga enguudo zikyali za binnya era nga ezimu za ttaka endala nga ziswaza so nga ndaba nga nsobola okutandikirawo we yakomye okwongerayo tunulya ensonga eya kasasiro omanyi mu ggwanga lino twakamala okufuna ekyafaayo nti mu nsi yonna ffe twakafiirwa abantu abangi nga bagwiriddwa kasasiro so ensonga ya kasasiro egenda kubeera nnyo ku mwanjo mu manifesto yange ne mu nteekateeka ku nsonga ya Makindye kubanga nze nina omukisa nti ntambudde mu bibuga bingi nnyo mu ggwanga mu nsi muno nyinza okubako ebyokulabako nti mbaddeko mu kibuga kya Los Angeles mbaddeko mu kibuga kya San Francisco mbaddeko mu kibuga kya Rome mbaddeko Milano mbaddeko Helsinki mbaddeko Paris mbaddeko Geneva mbaddeko Zurich mbadde mu bibuga bingi mbadde naliko mu kya Iceland Reykjavik mbadde nebino ebyaffe mbaddeko mu Dar es Salaam mbaddeko Nairobi mbaddeko Kigali mbirabye era nga ndaba obuzibu obuli wano n'obunafu obuli wano n'ebyetaaga okukola mbimanyi tulina challenge eyo nga bwe kugambye ya kasasiro nti abantu ffeffe nnyini abatuuze nga ab'e Makindye oba ab'ekibuga kino ekya Kampala nti ffeffe nnyini oluusi tumala gasuula kasasiro bwe tusanze abantu beetaaga okubeera guided lwaki tebaali kikoze naye mu ngeri yomwe nabo n'obanenya katono ng'abalonzi nti ne bwe bali badde basazeewo mukuŋŋaanyiza awantu tewali nteekateeka ya gavumenti nnuŋŋamu kubanga kasasiro wajjibwawo atwalibwa ate gy'alina oterekebwa ebo bennyini bakizuula mu bbanga kikuba we twabeererayo twagula ettaka emukono nga KCC we tunaasula kasasiro nga tulaba kiteeza ajjudde naye ate bannaffe bali tekiniko bano bwe bagenda okugula ettaka ekyamazima nti ffe tebaatwebuuzaako naye bwe baaligula gye bayita ebbumbu abakulembeze ba mukono baavayo ne bagamba nti ekifo ekyo bo tebakyagala mu kasasiro kigenda kulwaza abantu baabwe kiri mu bantu mwennyini ne batugaana omuteekayo kale nno ne tuba nga tetwebuzibwako tulowooza nti kasasiro yeetaaga okuba nga ateekeddwa ku mwanjo nnyo mu ggwanga lino bwe tuba nga tulina gye tunaalaga ekyamazima nti okyaza omugenyi n'omugamba nti ye capital city ne muyita ku ntumu eya kasasiro ng'eri mu luguudo n'owulira nga naawe oluswala so kasasiro agenda kubeera nnyo ku mwanjo waliwo kibayita traffic management baganda baffe abavuga piki abavuga taxi abavuga basi bonna balungi era emirimu gyabwe tugiwa ekitiibwa era bye bakola tubyagala kuba bikulakulanya eggwanga naye beetaaga okuyambibwa okuteekateekebwa nti basi zipaakinga bwe ziti wano ne bwe kiti taxi zikole bwe ziti ababoda nabo bakole bwe bati nga waliwo traffic order nga waliwo order mu kitundu kyaffe ekibuga kyaffe kisobola okutuukana n'omutindo gw'ebibuga ebirala n'ebintu ebirala bingi okwotadde ne security katuddeyo mu Makindye West olowooza ku mulundi guno 2026 siwo badde olina omukisa omunene olw'ensonga nti erinnya lyavuga era bingi bye wakola ne tutuuka mu kulonda n'ogamba nti Allan Ssewanyana nakatwala era n'osigala nga ne mu constituency mw'oli n'okutuusa kati obadde okyalimu era ng'oba oli awo abantu bagamba nti Lusagala oyo oba oli awo gwe tugezezaako kubanga tutunuulira kubanga waliwo n'ebigambibwa nti simanyi oba okimanyiiko nti enkolagana ya Allan Ssewanyana n'obukulembeze bwe NUP butagalatagala mu kubanga butagalatagala olowooza si kyekiseera gwe kyobadde olina okubanga naawe oyongera okuteekamu amaanyi okulaba nga Makindye West ogikwata newankubadde nti waliwo abazze because bwe tulaba ali mu lyannyama azaawo Haji Ntege Faluku naye waali awo Musiri David waliwo n'omukyala Zahara Buyirika naye side awo naye waali naye oba oli awo abatombaga nti obadde wankizo nnyo ekyamazima bw'obeera ng'onoonya bannayabufuzi oba bakulembeze mu Makindye wano ewaffe oba oli awo oyinza obutambuusa maaso kubanga ebyetaagisa byonna okubeera omukulembeze mbirina obuyivu mbulina byenkoze webire byenkyakola bingi ndi musajja mutandisi w'amasomero ate era nga mperera abaana basukka 150 so ekyo ebinnyo byenkoze muno n'okuyamba abantu baffe bimpe enkizo okuba nga nalibadde omukulembeze omulungi sikiwakanya ku bubaka bwa parliament manyi ekikolwa mu parliament n'abantu baffe kye beetaaga naye ate ekibiina kyange kyenvamu ekyenup ndaba nga kirina abakulembeze bangi ku kifo ekyo nga bonna balungi nga tusobola okutoolako omu n'akulembera
okusinga nze okwegwanyiza obw'omu nganzi kubanga nze waliwo yaŋŋamba awo tokusinziira ku nkolagana y'NUP ne omukulu Alan Ssewanyana nga kirabika okuba nti oba oli awo badde n'omukisa sayidi awo kakati ekyamazima nti enkolagana y'omubaka n'ekibiina kyaffe nze sina buyinza kugyogerako era sisobola kugyogerako kubanga nze mba nkoze role etali yange ekyo kijja kuba kya mwogezi oba omumyuka w'omwogezi Honorable Waiswa Mufumbiro nti nze ekyokubiri sagala kutekinga nnyo advantage nti ono kaali bwati kaali mu kkomera nze kanziruka enfune ebyobufuzi ebyo bibi era bwe tuba tulowooza nti tugenda kukola ate ebyabannaffe bye twagala okujjawo then awo tetulina kigendererwa kubanga tubadde wano eno nga omugenzi Muhammad Segiri nyaga mulwadde ninga bakaba batanise nga kyali mulwadde atanabana kufa ninga batanise okuba ebipande babitambuza wano nawali nga beetala era bamuga bagamba nti naye bannange bakuba ebipande ng'omusajja akyali mulwadde lwaki era mbu ne bwe yali afudde waliwo abamu mu kutambula wano genda kumusaalira na biki byonna bayisangamuko ebikoone nga bagamba bulungi nnyo era banayafuzi bwe bityo we biri nti abamu babitwala batyo era kyekibifuda awo ne babiyita omuzannyo ebyobufuzi ebyobukulembeze naye nga ekituufu si muzannyo kino kintu kikulu nnyo kubanga kyekikulembera obulamu bwaffe abakulembeze be basalawo ku Uganda eyaleero ne Uganda ey'enkya be basalawo ku baana abato banaasoma batya banaabawo batya kyekisalawo tunaba n'eddagala mu malwaliro oba tetuube nalyo ffe tusalawo ku kibuga okufuuka ekibuga ekitegereka oba ffe okubeera mu siraamu essaawa yonna kyekisalawo okubeera nga tetulina mirimu oba nga tugirina obwo bwonna obukulembeze busalawo binene nnyo kati for example akamala okusalawo wano oba twetaaga okubeera nga abantu abaji bagenda mu kkooti y'amagye oba tebagenda so abakulembeze bano bakulu nnyo bebasalawo ne budget sente zaffe zino nga bannayuganda ze baleeta mu taxi ze baweera mu musolo ensaasanya yaazo be bagisalawo palamenti be baaloketinga ti sente zino zigende ku ddwaliro zino zikole bakola ebintu bingi n'olwekyo abakulembeze si byakusaaga busaazi naye bambi ekyennaku nze ate nabo mbanenya olw'okuba nti wano mu Buganda ne mu Uganda okutwalira awamu ne mu Africa kiba kive nnyo okusanyukira mu bulwadde bw'oli oba mu kufa kwe gwe n'obeera ng'oga nti kasigundi kafunye ebizibu nze awo mba taking advantage nfunye omukisa nze ntambule ngende nnyonnyola abantu bawali nze wendi oli mulwadde oli bamusibye nze mpitewo ekyo si nkola yaffe ya Africa ekyo sagala kugamba nti njala taking advantage in any way kyobola nsanze nnyo obulungi n'okwanguyirwa mu kwesimba ku bwa meeya ng'abaddewo yavuddewo n'ali agadde nnyo eyabaddewo aba amaze okwesimbawo kw'ebbanga tujje twesimbewo naye nga si ku taking advantage politics wa competition abalonzi ne bakola ki abalonzi ne basalawo kwani gwe balaba ayinza okutwala ekitundu kyabwe mu maaso naye bw'ojja ng'ojjidde ku advantage however obuzibu buvaawa obuzibu businga kuva ku gavumenti eri mu buyinza nja kigiteekako nti abantu tebalina mirimu abantu tebalina byakukola abantu tebalina ssente kati batuusa ekiseera nga bizinesi eriwo etunda byabufuzi bw'ofuuka kansala ne bakuwayo akasente bw'ofuuka meeya ne bakusasula bw'ofuuka MP ne bakuwa omusaala n'olwekyo abantu baffe bangi bazze ng'olabira ddala nti omuntu kufaana kuwona awulira agwana munnaamuwe n'obutwa asobole okutwala ekifo omanyi bayita struggle for the fittest buli muntu alwana tuli mu mbeera yakusika buli muntu afune kyalya naye ngero si yalibadde nteekateeka mu mbeera y'obukulembeze twalibayo tutunula abantu ne bajja ne beesimbawo mu ngeri ennuŋŋamu ng'ekikulesa ekyamazima ng'olina ebigendererwa ebirungi ekyokubiri muntu ki yalibadde atukulembera eyalibadde atukulembera twalisoose kukkiriza nti atusingako otusingako mu kutegeera ensonga z'ogenda okuhandolinga kyekituyimiriza mu kasana tusimbe layini tukutiikinge ogende bakuwa esente zaffe ez'omuwa omusolo ng'omusaala n'allowances ng'ekyamazima olina by'oyinza otukolera ebitutwalawa mu maaso naye bw'obanga ekyamazima onoonya mulimu onoonya kasaala oba okoze kikyamu nze enjawulo endiko nga sinaa kuyingira byabufuzi wadde n'obwa kansala nasooka n'ensoma ne mmala okusoma mu Makindye wano nsomera ku Moland Pao so nimava ku Moland Pao wano webateeka ekizimbe ky'abakyayire awo wetwali era mukyala anti Mole ne Uncle Pomba lamusizaako abo be baali badirekita baffe wetwasomera so bwe mmala ebyo nenzija ne ntandikawo omulimu gwange namala
degree mu busomesa ate nenzija ntandika essomero nitandika okusomesa abaana okumala emyaka kati ekyamazima nga sizze kunoonya mulimu mu bukulembeze njagala mpereza abantu b'e Makindye ate era nze siyinza kusukka bisanja bibiri mu kifo kimu kyekyenjawulo. Mwami Museveni wano yajja n'agamba nti nze bannange mumpeemu mbavira akadde Katonda era n'agamba nti omuntu baweze emyaka 7 oyo abatakyategeerirako ddala naye kati olaba bagamba nti muzeeyi gwalina stamina naye alaga nti akyayagala nnyo. Kati bwe buzibu tugenda okusanga nti ne mu opposition era obalaba sigenda kukirumamu ekyo ne baganda ffe mu opposition obalaba olinga misanja bina naye nga nkyasobola naye nga ate twali naye nga tuvumirira term limit okugijjawo twali naye twayambala ebimyufu ne twekalakaasa wamu nga tuga nti ntolemera ku bannansi kubanga bw'oba wajja kuweerezaako ebisanja bibiri gwe okimanyi nti bwe mba najja nyina emyaka 3 mu kuweereza mba nyina 8 kati omwana yalina 2 okimanyi nti aba alina 3 bulungi ng'otegeera otya nti ebirowoozo bye tulaga biyinza okusinga ku bibyo andi kati yo opposition yakugamba titukyali mu kusindiikiriza musajja y'ensonga lwaki twetaaga okuba nga tusigala mu bukulembeze nga olinga mu parliament mwali nga mwasobola okuzoganyiza obulungi omusajja bamutwale akapima kaliwa nti gwosobola omusindiikiza wekka kwegamba omulala yakudira mu bigere yitasobola kati muganda nga bwobulimba oba enkukunaala nze bwotayinza kunnimba nze kapasite yange eyentegeera nti gwe toyinza kutuula ne okimanyi ne bobo teberimbako nti nga badde tebali mu ggwanga tewali kiyinza kutambula buli aba atudde watudde alowooza nti tewali asobola naye kimanye buli mwaka tugradwatinga abaana mu top class tugradwatinga abaana mu P7 abaana bagenda mu O level abaana bamala HSC abaana batikkirwa buli mwaka tutikkira ku university ne mu institutions era ne mulago bazaalibwa kati kyabulabe ennyo gokkeya n'olowooza nti nze kyendi teri alikisobola teri asobola kikola kimanye nti waliwo asobola okujja n'abeera munafu ku ggwe naye ate waliwo n'asobola okujja n'akusinga era lwaki tulina okukoppa lwaki ku nsi zino ezaakula zonna abantu bafuga ebisanja bibiri ne bagenda lwaki omukulembeze wa Bungereza bafuna ekyokunenyezebwako ne mu wiiki emu alekulira webale nnyo nga talina mukase nti lekulira tewali mukase nti lekulira kati gwe tuganze ndi opposition nnyo ffe tusobola okutwalaganya Museveni njala kisanya kya 5 really I'm sorry nze mbani mu constituency gyovaamu sisobola kulonda era sisobola kuwagira nedda ssebo ate n'abantu oluusi basobola okulengera ne bagamba nti mukyala Nambooze ono okusinziira ku ngeri gy'ateesezamu ku opposition akabugumiro kateekawo n'amaanyi tetusaana kumufiirwa mu kaseera kano ate kati bannansi mwami Sseggona mwami abaani bonna nti singa tumufiirwa gye gyateesaamu negamba ne resistance gyateekawo eri mwami Museveni ne gavumenti ye singa parliament avaayo tuyinza tofuna omuntu ataddeyo nga wakibugwe nga tajasobola kukola ebyo mukyala Betty Nambooze oba omuntu omulala yenna byabadde akola kati muganda wange enjawulo endiko nti nze ndi mukulu ekimala okuba nga ndabye ku bakulembeze abaaliwo ababaddewo abaliwo ate nina n'essuubi n'abanajja nja kubalaba inshallah kakati sigenda kusaitinga zimanya gabakulembeze kuba sagala bampini point kundi yayogedde erinnya ly'omuntu naye njagala kutegeeza omuntu bw'alemera ku bukulembeze ng'ate wa opposition ebbanga eddene kitegeeza nti mubi nnyo okusinga ne betulwanyisa lwaki nti gwe wajja twesitula ne tugamba bannaffe aba NRM bye mukola si byebituufu twetaaga okuteekawo alternative okuopposinga omuntu gw'oyopposinga owakanya nti ye enkola ye y'ebintu si yeeyo bw'ogyagala bwe yalibadde kati fenfena atasinga tuzze nze ezimu ku bisinga okunnuma be bakulembeze abeeremeza mu buyinza ekyo kinnuma nnyo nnyo buli wogamba nti olemedde mu buyinza obuteeka okuba nga otuulidde emikisa mingi nnyo tulina talenti kati pulezidenti waffe Bobi Wine mu myaka si mingi nnyo myaka kambale 10 ani yali amulaba nti anaaba ekyo tewali n'omu yali mu music we tumulaba mu muziki omulanga bw'olaba King Saha omulaba nga bw'olaba Bawalukagga bw'olaba bayimbi abalala bonna okusiza ku kika kya music gwe kyokola ki kyoyagala bw'atyo bwe yali naye ebbanga ttono nnyo bwe yavaayo ne yeesolayo n'atandika okwogera n'okunnyonnyola tulaba omukulembeze gwe tuyinza twalifiiriddwa nga tetutegedde kitegeeza nti gwali mu kifo ekyo
buli wota wa mukisa bakulembeze balala bato kujja eggwanga obeera oliko togedde era ekigambo opposition ky'oba oyogerako kiba kya bulimba oba tolyagaliza naye oba weeyagaliza wekka ne famire yo mufune omusaala gula ebizimbe mubeere bulungi toyina njawulo na bano betugoba era nze ekyo kyo nkivumirira nti nze Lusagara onzijukizanga ekirungi nti miliyoni etereka onzijukizanga nyina ekifo kyenzizeko nenkisaba ebisanja ebisukka 2 onzijukizanga kubuka okusikwe kukkiriza kwange nze nzikiriza nti nsobola okujja n'empeereza Makindye kati nze mbaddewo wano waliwo Deogracius Kijambo mukadde waffe yali wa DP yafuga Makindye okumala akabanga ke yamala n'akola byakola nayo division gy'olaba yagizimba n'agenda ne tufuna kalungi Bill Gates n'atufuga yakabanga n'atufuga nga chairman w'eggombolola eno naye n'agenda mwami kalungi bwe yagenda tufuna omuzungu omuzungu n'atufuga ekisanja kimu n'agenda katufunye mukadde waffe Haji Mulyannyama atufuza ebisanja 2 naye n'atusiibula kati kabichi akalimu ng'agasseko Lusagara boss n'agenda kutufuga bwagenda tukulembera kucho sina kufuga bwakulembera Makindye ebisanja 2 naye n'agenda abaana abataba ne bajja ettafali nzire ngendo gattako nabo ne batandikirawo tugenda kwanguyirwa nege buli lowooza nti bwemba siriwo kyekireeta n'abakulembeze otu muntu n'atuka n'okwatula ekigambo nti my oil egamba ekyobugaga ekyomuttaka Katonda kiyatonda nga kyaffe ffenna kuba bwemba nga tuli kulandi eno eya Uganda ffenna nga tuli bana Uganda amafuta tugalinako kyenkanyi kubanga Katonda yagatuwa n'ettaka lino olaba kwe tuyimire kiba teera kumira mu luguudo n'aba traffic bakubuza side mirror bakubuza license bakubuza permit bakubuza emiti efaanana teri akubuza nti lwaki oyita ku luguudo luno kubanga ffenna ebyo Katonda yakituweera bwereere n'olwekyo omuntu wajja n'agamba nti my oil kyekireeta otuuka n'abeera nga awulira Uganda yagi owninga makaage bizinensi ye faamu ye waddemu okutolamu akate n'akalya waddemu ogoba omuntu mu nnyumba wagoba okufu waddemu okufulumya waddemu okugamba okukola kyonna kyayagala kuba ali mu bizinensi ye kaakati kyekikireetera kikulwawo kati imagine singa Mwalimu Museveni yagenda mu 1921 singa tusiibula mu 2021 simanyi mulala yali kutte naye n'akwata ebisanja binga naye yagenda oba nalabako akafaananyi k'abakulembeze bwa Amerika nga balinga 6 nga bonna weebali naye nga bonna bafuze owa wano kwali abakulembeze 6 Abamerika naye nga ate kwali kabaganze nnyo Clinton baamwagala nnyo baayagala nnyo Obama abantu baakaaba amaziga yakola Obama care yayamba abantu yakola ebintu bingi mu Amerika naga nti nage mpulira nga ambalikano mu bulumi sayagadde kugenda naye ate badakyali muto waliwo ne gwe bakaziika ennaku zino eyakafa Reagan naye bw'otunulamu abantu b'omu Amerika ng'obasinkanya bakogera ebirungi bye yajja n'akola ne gye yava ne kiyafuuka naye baatuuka ne bagenda azina obulungi akola ki ava mu ddiiro n'abalala ne bakwatamu so nze mu kulaba okwange nze ndaba nti okulwa mu buyinza kobeere ng'oli mu opposition oba otulaze akabonero atako obunnanfuusi akasusse weebale nnyo weebalire ddala byokoze tubyagadde nnyo naye tuviire leka n'omulala ajja akwatemu ekigambo okubeera mu opposition si kyakwenyumiriza naffe twagala okubeera mu gavumenti era nze kinyagalisa NUP nti tulwana naffe tukwatemu ate si kukwatamu nti tufune ebyobugaga kyokka wabula okukwatamu tukole ebiremye bannaffe okitegeera ekigambo ekyo kikulu nnyo nti waliwo ebiremye bannaffe bye tulaba ebituleeta okuopposing olwekuba kigambo kye tukyogera mu luzungu opposition tuopozi kuwakanya nti bwe bw'obikola si bwe byalibadde nze bwe nzija ningenda kubikola bwe nti ate bw'ojja n'obikolanga munne yavaako n'okusingawo okubeera bikola nga oli waasi ate kibi nnyo sengavudde mu ngazeemu ate obeera tumenyeyo abantu bamenye nnyo emitima kyova olaba leero lw'osanga n'abantu nga bagaa tetujja kgenza si kyalonda talaba ssuubi naye yaba alimba talaba ssuubi kubanga waliwo omuntu nga ayina waali yayina omubaka we n'alwana nnyo omubaka oyo n'avaawo n'alonda omulala naye gwe yalonda ng'era byebimu yejjusa ate oli nanga singa twalekako singa akomawo singa twamulekawo okategedde naye era tekiriimu kabi ebisanja bibiri naye mumugobe ekimu nze lwaki ŋŋamba omuntu abatanaba kusetolinga bulungi naye bw'omuwa ekyokubiri n'abakulembera emyaka 10 ekyamazima abakakasi tuba tukutegedde
byosobola tukolera ngero oli waddemba okubitulaga ku mwanjo n'obyandlininga otugaa nti nze nkoze kino kati accountability njibawadde mu nzizo eyo batemukola ki oba temunziza era naye bakugire ku kisanya kimu no problem kubanga abakulonda balabye nti tokyakola ki tokyasobola naye gwe ng'omuntu gwe mu mutima wadde babadde bakwagala batya kirungi nnyo okusiibula ku bugenyi nga tebannakugoba kibi nnyo kera ku makyanga kibi nnyo kusindiikiriza munnaffe nno ebbanga ly'omaze wano tusaba otulabyeko semaka nakeera ku makya oba maama wawaka naga munaye kojja nti munaye webale tulabako naye nga bw'omanyi lino eddiiro tukyaza abantu bangi tetujja kusobola kuteekawo omufaliso gwo tuba tulowooza nti obodde bukoma nsimbi baneze nyiza okuzirika nti okuswala kati ekiro bwe kiri nti tulinde ekyo ate ne woba okoze ebintu bibadde birungi nnyo n'ogenda ng'osindiikiriziddwa kibi nnyo muganda wawe biri byonna wakola biba bifudde. Honorable Lusagala Bosco enteekateeka wagirabye eya Nuupu nga bwe yatambudde nga banoonya gwe bakwasa kaadi y'e Kawempe North process yonna nga byatambudde byonna ebyabaddewo abantu abamu bazirise kaadi olw'okuba nti teyafuniddwa bulumi babadde buyitirivu nnyo naye nga yadde n'okuweebwa kaadi yabadde omuntu omu yekka era gwe balonzeko ne bagimukwasa Kansona Lukoola. Woli wagenda totodda Makindye West kati waliwo abantu bangi bannafaawo 226 noga nti ozze kubwa meeya naye nawe era nkakasa waliwo era abamu abajjawo bogenda ovuganya nabo n'abalala betutanasuubira betulowooza nti oba oli awo nabo bajja kujja tekikutaataaganye singa banaaba tebakuwadde kaadi kaakati kubanga bagiwaako omu batekwagiwaako omu kali nze ni musajja akkiriza mu demokrasi abeeramu okusalawo ne bagamba nti gundi kuba temuyinza kukulembera mwenna kakati okusookera njala okwebaza ekibiina kyange ekyenup okusookera kyakoze okusalawo okutuufu nze omuntu gwe balonze nange ne benaali badde nze gwe naalironze Kawempe yabadde alina qualities zonna nga abadde mu bukulembeze obuli siniya nno kuba abadde looya wa Democratic Party abadde looya amanyikiddwa nga ate awolereza abannabyabufuzi abafunye obuzibu ali musajja gw'otayinza kugamba nti omuyinako enziro ekyokusigama nti baliko enziro era ne muganda njala okumwebaza muganda wange Magala nti yakoze ekintu ekibadde fena kyetamusuubiramu okuvaayo nga bamaze okuwa Nalukoola n'agamba nze kitiibwa ekibiina kyange nkiwa ekitiibwa ngenda kukola ntya ngenda kubagira ate era nja kubeera na ssentebe w'akalulu ekyo kyamagezi kitegeeza yali tazze mu kufa na kuwona nze nange sigenda kugamba nga bw'ombuuziza nti tekintaataaganya tewali kigenda kuntaataaganya kuba ekisooka mmanyi nti pate yange egenda kukola okunoonyereza ku ground nga bwe yatugambye ground eriko ebitundu ameka 5 n'ebirala ne bana batuyise mu debate ne bana atuyita okunnyonnyola mmanyi nti abaliwo abayagaliza n'abanajja nze manyi nti mbasinga enkizo era bakama bange bajja kumpa kaadi sirimu kweraliikirira kwonna ku nsonga ya kaadi manyi nti bajja kugimpa ate nayo kibakize nti tebagimpadde si lutalo twagala kulaba nga tutambuza Makindye nga tutambuza ekibiina kyaffe ekyenup okulaba nga tutwala obukulembeze bw'eggwanga. Walengera oluzungu olwali ku NUP awo ku kitebe? Nalulaba oluzungu lwali luyitirivu nnyo sayidi ate byengenda okugaba bigenda kwewuunyisa ku nsonga eyo. Nze ndi musajja amanyi oluzungu, ndi musajja musomesa, ndi musajja ayogera n'abazungu nemba nnyo kitegeeza nti kyenjogera nkimanyi. Naye ate nze enjawulo endiko nze amagezi g'omuntu sigabalira ku luzungu. Amagezi g'omuntu togabalira ku luzungu? Nze nakunga bwe nkugenda nti ntambudde amawanga gano bwe mbeera mu Italy abasajja nze nsinkana ba mayors ne ba councillors mu bitundu naliko mu kanso ye Piacenza. Piacenza waliraanye Milano ne balina council nga walaba municipality ngeno eya Makindye nabasinkanako bateesa mu Italy ninga tena oluzungu bwo baziko balumanyi. Nkugambye era nze okubanyola bimbanyonyola abasinga bakuvuunulira. China bateesa mu China. Abamerika tebateesa mu Lungereza bateesa mu Lumerika. Abantu tebabyawula
Abangereza nabo ne batesa mu Lungereza, aba Norwegian batesa mu Norwegian, aba Finland batesa mu Finnish, aba Iceland batesa mu Icelandic. Ewafono ku mulirwano okkirizibwa kutesebwa mu Luswahili Kenya. Kuba lulimi lwabwe. Ne Tanzania. Abala bonna gundi yayogedde buli nnyo Oluzungu. Kakati oyinza okukwata kanso nalukola mugana egwenjagala ennyo. Lawyer. Agenda okuwangula ekawempe very soon. Oyinza okumuteeka n'omusajja omusuubuzi ava mu birime ebye nti boogera Oluzungu kugenda bajajingira. Tosobola. Lawyer asiba mu kooti, abeera mu kyembaze ng'ayogera Luzungu. Tosobola mugatika na Manerenda. It is just a language. Lulimi bulimi omusajja azze Manerenda. Naye Manerenda waffe oyo bwakire ne waffe ku mubalaka abantu abawola abayamba. Yes. Bwagenda mu balina abalwadde ababeererawo. Enguudo zaffe mu parliament gozo kugera mu parliament oyogera nti twetaaga okukola enguudo zaffe ozakiragisa Oluzungu lungi nnyo. Sirungi nnyo. Ate bakuwa n'omuyambi. Parliament ekuwa n'omuyambi. Osobola noga kati nkyagenda kugera kutukolera nguudo za mu Makindye West. Bameka. N'osula ng'okuba okola play n'akyogera. Muganda we Geoffrey Lutaya kyoga nti Oluzungu ayogera lungi nnyo. Tomanyi bbanga osinya 6 agitudde ng'omulaba. Naye bwe yagenda mu parliament teyayogera ku by'emmwanyi. Yagusa ensonga ye. Kati nze sigamba nti tetulonda bamanyi nzungu. Naye tetutunuulira era sagala pate yange egwe mu trap ya kutunuulira ba Luzungu bokka. Yes. Kwa waliyo omuntu nga mukozi. Nenga taina by the way okubeera linguistic talent. Omuntu wanga asohogera ennimi nnyingi talent. Waliwo n'omuntu yakoma by the nsanga abaana mu America yava wano nga wa P5 wa P7 nga nyola Olumerika mwako nga luyitirivu nnyo. Kubanga okopa bukopi. Yes. Ebigambo n'obyogera nga n'obitwistinga nga babitwistinga. Zenze oluyitale nsobola okwogeramuuko. Okitaba kyegamba. Naye tekimfula bugezi ekyo. Yes. Twagala muntu mukozi, twagala muntu ateefuulafuula. Eyo ensonga ina kuba ku mwanjo. Bakulonze ng'ogenze n'ebigendererwa. Ozze oliwo opposition for example. Okkiziganya naffe nti bannaffe bali balina bye bakola ffe tutakkiririzaamu. Bw'otuukayo ate tukusubira kubeegattako. Byebintu twali tunuulidde nti omuntu ono ayina rekodi y'obwesimbu. Agirina. Bw'otumukwasa ebyaffe ajja n'abikuma bulungi. Tabikwatemu. Okitegedde? Takwate mu nva z'abannansi. Tawulira ate waliwo obumbi 10 naye yeegasse kuba bubutanyiza ng'ate bwaligenze ne bukola eddwaliro. Twali tunuulidde ebintu bwe bityo. Omuntu ono kale waliwo minimum standard, waliwo minimum education. Nti omuntu asooka byayogeraho mu Luzungu otonotono olwo. Kubanga bannaffe baasalawo ne bagoberera Abazungu boogera Luzungu mu parliament. Kale ng'akommunicatingamuuko. Naye nga si kubeera nti gwe bw'oyogera Oluzungu n'ennyenje eziggwa eyo si nsonga ku bukulembeze. Terasobola na kinzijjako. Nze nyina bammeeya bendayo bangi waddala mu Central wano. Ewano ewaffe e Kampala abadde ku bwa Lord Mayor. Nga mutuufu Ssebaggala yabasinga okukola. Yes. Ngera era basinga n'okutegeera. 150. Naye ng'Oluzungu lwali lumenyefu. Kati gw'osobola okuleeta wano mu Amerika ne bw'omutuuza wano emyaka 20 n'ansinga okwogera Oluganda. Tasobola. Kimufuula musiru. Omusajja omwogezi omu yagamba nti ojja kumala emyaka mingi nnyo ng'olowooza nti ekyennyanja kisiru nnyo bw'oba okijajinga kulinnya muti. Nate singa okimira kuwuga ojja kitenda obugezi. Yes. Kati gwe singa okwata omukulembeze waffe n'omupimira ku Luzungu oba otusse ajja kubanga alwogera. Kankuwa ekyokulabirako Mwami Ssematimba imu ku basajja abasinga nze nga nkula be nawulira nga kulira basinga okunyoleza Oluzungu n'empula nga tanzina okwegomba accent ye. Saawulira bigambo wadde 5 mu parliament byayogera obanze saawuliriza naye saabirabanga bwe yatuuka mu parliament. Naye bwe yalunyoleza amanyi n'ogenda mu Amerika yonna amalayo emyezi egiwera nadda. N'erinnya lye oyinza obutalitegeera. Ssematimba Peter naye ogenda waga Ssematimba Peter. Kakati nze nsuubira nti abantu bayogedde Oluzungu lwasesezza abamu. Nze nabaddeyo ku kitebe nabaddeyo mu debate naye nze saabadde omu kubaseka kale wadde buli baseka ennyo ngo omusajja wali bamuyita neyagala Oluzungu olwadde Sinobasanya Moses. Oyo omusajja oyo naye nga nze nze saamutunulidde ku nsonga eyo bwenabadde nyina omukisa hawo gujajinga Nsereko naali mujajingidde ku butaba organized. Yes. Twaliagadde omukulembeze ali organized. Naye nga engeri gyakutemu ensonga nga si yamubaka wa parliament. Nenga nti kino kiganyeemu.
naye language nze siri omu kwabo abawo oluzungu ekitiibwa era nze ndi omu kwabo balowooza nti okwogera ennimi z'abazungu olufalansa mu West Africa okutwogeza oluzungu wano mu East Africa ze zimu ku nsonga lwaki tuli banako ze zimu ku nsonga kubanga gwe wali wegenderezaako nti singa twali tusomesa abaana bano chemistry physics biology nga tuli basomesa mu lulimi lwabwe oluzaaliranwa maama singa tulina badokita wano abakugwe ennyo abazibu ennyo singa tulina bascientist abalungi ennyo naye omwana nekubeera kubala era ogenda okula this goes into this kati obudde bwamala nga alina okumanya into buwanvu naye singa omugamba nti bw'ogabira kino na kino omuntu olina emicungwa 6 agabirako abaana 3 ajja kukwata agiteeka buli muntu afunyeko ebiri kuba kimusomesebwa mu lulimi lwe kati olwaleero olulala tulina challenge mu masomero abaana tubasomesa nze ndimusomesa tusomesa abaana mu masomero gaffe tubateeketeeke bagende bakola national exam naye bw'otuuka ku national exam ne UNEB byesettinga ate settinga language ekikuba abaana si butamanya nsonga language luzungu batwistinga ekibuuzo omwana agwa luzungu tulaba nti oba otestinze bifu oluzungu lwe lumusudde nti oba oli awo yali bikoze n'abiyita ati nze ndi kuno nina mikwano gyange mingi nnyo mu America njagala bwe banga bali mu comment section nga batulaba bampeera obujulizi abantu bangi abaava wano nga bafuna mwenda mu biology bafuna mwenda mu chemistry bafuna mwenda mu physics bafuna mwenda mu kubala abamu bakoba mu senior 2 ba senior 3 nga kakati mu America bannansi basawo nga basawo bawedde emirimu naye nga ate wano ebibafuula okutuuka ku busawo babigwa kubanga omwana bamukola bwe bati bamusomesa ebintu bingi nnyo okuva mu P1 mpaka for example senior 6 oba kale paka P7 ne bamulitaminga n'ebibuuzo aga 5 kati bali kibakola mu America omwana semese emyezi 3 ebibuuzo biba bimubuuza mu biba musomesa tebaddamu bizza nga basomesa ebirala okitegedde asomanga wa university okuva mu P1 kati wano bakola batiko mwana omuki omugugu ate ne bamubuuliza mu language nkuzaayo eri ne bamubuuza mu lulimi lwatali sure kati gwe teberezaamu tuli wano e Kampala oluzungu lwanserekwa n'abalala betuyinza oga nti siwe lunyuvu ennyo kakati omwana ali Kalamojja Kalamojja nawala nnyo omwana ali ewaffe wano ekammengo mu kyalo asoma nga ali mu bigere nga ne wakati ayogera kazungu wadde nga ne TV tekola ki nga teriiyo omwana oyo omujajinze na luzungu okakasa nti ddala oba omuyambi era obeera omuzudde kyali kati n'obukulembeze bwaffe wano kibi nnyo pate bwenekera ku makya era nange sisuubira nti nalukola bamuwadde lwa luzungu bagoberedde ebintu bingi kyovola ekibiina kyaffe kyo nze nkyenyumirizaamu enkola zaakyo ekya NUP nti bagamba nti ground eriko ebitundu ameka ebitundu 5 kitegeeza nti wali eri mu kwogera oluzungu kuyinza yagala kubaddeko 10 10% kubaddeko 10 bagezi nnyo wali batunuulira ebirowoozo byo njagala obyogende mu lulimi olumenyefumenyefu mu luzungu olutali lulungi nnyo naye nga tutegeera ensonga yo ogenda kukola ku biki gwe ngo era otegeera loolo y'omubaka wa paalamenti omubaka wa paalamenti akola ki tugenda kujja tugamba ngenda bazimbira enguudo ngenda bakola omubaka wa paalamenti si yabikola bw'oyo kitegeeza oli kyogendamu tokimanyi buza bantu naye n'oba obyogedde mu luzungu olutali lulungi naye nga gwe byoyogedde obiteeka nti ngenda kuteesa lino etteeka human rights ngenda kikola eddembe ly'abafumbo naki njagala kulwanira kino nebweki nebeki eddembe ly'abaana abakyala abalepingi bana bakola bati ngenda kubalwanira bwenne bwenne akati gwe kitegeeza gwe omanyi kyogenda okukola ki era ogenda nosanga omuntu nga yeerimbika ngenda kukola enguudo ogenda kukola enguudo ng'olimbaka paalamenti ogenda zikozesa ki ozikola ngaani local government yekola ki yekola enguudo naye kati bano abalonzi baffe bo kimanyi tebafuna mukisa kusomesebwa omukulu bw'ajja bwayimirira kadaala agenda kwogera byemwagala okukola ki okuwulira naye kati mbadde nkulaga wali nga nze nserekitinga mbanja kuserekitinga oyo ayine ebirowoozo ng'ate ali ku mulamwa ku ki kyetusuubira kyetwetaaga ffe ng'ekibiina ayine bannansi meeya tulabyeko wano divisions ez'enjawulo ne tulaba nga ababaka bakansalazi bonna abalondeddwa NUP abasinga obungi NUP esinziza omuwendo omungi naye ne wekanga nga balonze speaker
ate wenaalemu ogenda okuwulya nate bino bakoze ebintu oba oli awo NUP byetakkiriziganya nabyo kubanga ebiseera ebisinga wadde tuweereza abantu bonna naye ate ekibiina kya nkizo ne mugiri okutambuzamu emirimu naddala ekibiina nga kigamba nti twagala kukyusa bukulembeze ensonga eno nga gwe ogenda kugikolera otya mu Makindye singa onaaba naawe weesanze mu buzibu ng'obwo nga mmeeya akati ekisooka mmeeya si yalonda sipiika basipiika balonde bakansala kakati omulimu gwo nga mmeeya guba gwakutuuza bakansala abo ekisookera ddala Katonda bw'aba atuyambye naffe ntuteekamu amaanyi nga bwe nkisuba ekigenda okuba netulaba bakansala abasinga obungi bonna nga ba NUP oba sinakindi bonna ne bajja nga ba NUP kati gwe mmeeya kikwanguyira okubatuuza n'obagamba nti pate yaffe eyagala kino nakino nakino okusobola okuweereza abantu obulungi nsuubira gwe gwakuba wa direction naye si gwe obalondera juko eri security ballot kati goba olina obagayidinga obaperereza wano n'okubaperereza n'okubanyola ensonga bulungi nnyo kakati kiri kitya kiri wakati waba wa bantu babiri asooka pate okulaba ng'ekuba tooki mu kansala akigwe wa kaadi si kumala gakera bukeezi nogaa nti ono abadde yeetalira nnyo ku kitebe ono namula mukwano gwa ssenga wange ne tulonda abantu abo bwe tulaba nga balimu ensa kuba omuntu alina ensa akola ebyo ebirimu ensa kati ate n'abalonzi bennyini okuba tooki mu bantu bebakola ki bebaweereza ku kanso omuntu mutunuulire n'eriiso nga lyogi muge nti omuntu ono kuba abantu bano abeesima bitundu byaffe bantu baana nzaalwa baana basomedde ku bitundu byaffe bakulidde mu bitundu byaffe nolwekyo tulonde omuntu gwe tulaba nga naffe mutuufu ekisooka ng'alimu substance ng'alimu embala y'obukulembeze ng'alimu obuntu bulamu nga taliimu buluvu nnyo okitegedde naye tugenda tutuuka mu kalulu kabeeramu okukyamuukirira ne balonda wuyo oluusi bamanyira okulondesa effujjo ne balonda candidate ali worst nebagamba ye waffe waliwo eggwanga ndyerabira nnyo naye wano mu Afirika wano lyalondako president nga yafa yafa mu kalulu naye kubanga bagamba bali gwe baagala netugabaltifa n'abawangula ku bitundu yafa bali mu campaign ne bamulonda 48% n'awangula abalamu kati eryo effujjo lyetuteeka mu kalulu abalonzi tuteeka okuba nga tulikyusaamu ne tugamba tutunule tulonde abo era by the way president Kyagulanyi akyogera nnyo omupiira guli mu mikono gyammwe bannansi mukube ettooki nga mpanvu olinga agamba nti okulonda engeri gye balondamu okulonda okwayita bakikyusemu ku mulundi guno kubanga mulundi ogwayita osanga omuntu n'akugamba ti nze nalonda nga manvuli buli wentuuka omuntu wadde semmanyi wadde nze kasanalaba nga manvuuli okulonda okuwedde era obeera toli mwenkanya okunenya ekibiina kyaffe kyenup oba toli mwenkanya ekibiina kyali kipya tekyafuna budde ekyokubiri kyafuna okusomozebwa kw'amaanyi kuba balondaga manvuuli gavumenti kati teberezaamu ekibiina kyali wakati mu kuzoganyizibwa gavumenti wakulaba twali mu covid wakati oba ojjukira okijjukira ekirala nti kyali kibiina nga kipya nga tekikumanyi nga buli yeepulizeni tonali atya tumuwe naye kati luutu eno kyoba omanya pate yange kwati tulabye ku kyannalukoola Uganda yonna ebitundu abadde bagoberera ebitundu 98 ku 100 bikkiriza nti balonze candidate omutuufu kitegeeza nti bannayuganda bonna beetabye mu kukola ki mu kusalawo wadde nga tebaasazewo nti muwe gundi naye bwe badde balina ebirowoozo byabwe mu 20 ekyamazima twali wadde gundi kati ku luno pate yaffe erina obudde bungi okutukuba mu ttooki eronda abakulembeze ab'ensa era ne bana abalonzi banaabalaba nabo balonde ate abakulembeze abo nkimanyi nti pate yaffe erina kulonda abantu abo bennyini bemusuubiramu abalonzi ate mu mbeera eyo n'abalonzi nabo tebajja kulonza nza bajja tuwa obukulembeze nze bwensuubira otherwise okulonda okuwedde tewali wakunenya eyalonda neyeyalonda bakandidate nga abatuweereza tewali wakunenya kubanga tewali budde bwakweteekateeka naye kakati omukama mulungi obudde weebuli
osubira kigenda kukolebwa kitya kubaga tutujja mu kalulu akawamu kyakoledde kwa wempe n'obeera okususula nga bukuwabaddewo kyesirowooza nti kinaakolebwa mu ggwanga lyonna mu kalulu ka bonna akiyinza obutasoboka kubanga omwogezi yali akinyonyolanga agamba nti akalulu akabakulembeze ab'eggwanga yonna kiyinza okuba ekizibu naye kirabi nsuubira nti awanaaba abakulembeze nga bangi nga bonna b'NUP nga bonna balungi bayinza okukikola bayinza okukikola naye nga engeri gyenzi nga sinze mwogezi ali official w'ekibiina tulina omwogezi alivaayo n'aluŋŋamya naye nga mmanyi nti akakiiko ebyokuwa n'obukulembeze obw'oku ntikko bwa NUP basula basala ntotto ku ngeri entuufu batya bwe banalonda abakulembeze basobole okulonda abo abeeteeseteese ate abatuufu waliwo enteekateeka kyo nkimanyi kubanga kisooka obukulembeze bwaffe mbwesiga nti bakulembeze bategeera bayivu balina obukugu ate babadde mu ofiisi okumala ebbanga ate tewali bagenda baga nti wano wapya kubanga balina vice president n'obukulembeze ku buli constituency ku buli mutendera nolwekyo bamanyi n'onoba oli isingiro n'onoba oli ggulu balina capacity okumanya nti omukulembeze ono ali bw'ati njagala kukubiriza bannaffe abali mu bitundu abawa information for example nti toyinza kuwa president nti yali badde agenda eggulu n'amanya omukulembeze waayo naye twagala nze njagala ku just to appeal abakulembeze ab'NUP abali mu bitundu ebyo ebyewala okuwa information entuufu tusobole okuyamba headquarter okuvaayo n'abakulembeze abatuufu ab'ensonga kuba mbate mubayambye kijja bakaluubirira okulaba okuzuula abakulembeze abatuufu kubanga kizibu nnyo yo okubeera wano ku headquarter n'abanga yamanye ekiri ebusia kijja kuba ekyawana asobola okukimanya naye ate ekyebusia ayinza obutakimanya kakati gwe ate gwe bw'ojja nga olina interest yoba bakuwadde akasente tukayonoga nti mwami Musoke yasinga naye bakatuba ku mwami Musoke ng'ekyamazima olimba nga mwami Nsubuga yabadde akola ki yabadde asobola ojja okutogera pate ate neggwanga okutwalira awamu kuba eggwanga nalyo lyetaaga abakulembeze abalina gye balitwala Uganda yaffe by the way kubatuwuliza n'abatulaba njala bategeeza nze ntambudde ensi eno nyinza okuba ngitambuddeko haafu naye kye nazuula sisanga nsi esinga Uganda tewali sagala nkulimbe nsanze ensi ezisinza Uganda ebizimbe nsanze ensi ezisinza Uganda enguudo nsanze ensi ezisinga Uganda obukulembeze obulungi n'ebirala bifaana bwe bityo naye ku kintu Katonda ekiyagala nkya n'atonda obutonzi n'atuwa nze sinalaba nsi esinga Uganda mpozi nga sije sitanagenda yatuwa Mukama yatuwa embeera z'obudde ezisingayo obulungi tuli bwe toyina kijaketi toyina kwebikira toyetaga giravuzi n'atayina n'asula mu nnyumba ey'embaawo yeebaka ne bukya enkuba eba yakacya bw'etyo obusane bwakirawo osanga agazimbe mu Amerika nga baaguzimba gunene gugumu gulungi toyina neolaba katuli bwe kati naye yingiramu nga mu biseera bya winter nga toyina AC bukya wafudde empewo bukya wafudde kati ate mu biseera bya summer ate ebbugumu oyinza okutta bali geyeena yennyini ensi ennungi eri wano amazzi ogenda bugenzi wali ku Lake Victoria okuggyako nti oluusi mbeeramu oluusi obuwuka naye osobola okukola booti n'onywa n'otambula n'onaaba n'otambula amazzi g'abasajja bali okugyawo nga bagatreatinze mazzi ga munnyo toyinza ganaaba toyinza ganywa nga tegali treated kakati kitegeeza ki ffe tugamba naturally Katonda yakwata bukwasi n'atuwa era kyobola nti tulina ekizibu n'obukulembeze obw'abasajja bataagala kutukulaakulanya obw'abantu abalowooza nti omuntu sente zaalizimbye essomero oba eddwaliro yaawulira agwana abe n'amaka agasinga eddwaliro obunene okitegedde omusajja gye yayita primitive accumulation of wealth ng'oli agamba nti nze nina obasanga abasajja busebo kati baasoma ayina abaana aba babiri asula mu nnyumba ya bisenge 40 ebisenge ebimu nebigeramu n'emisota naye nga neyirabira nti singa ffenna tusendero tetuzibba netukola enguudo n'oyita mu luguudo mutuufu abasajja baliyo balaba Amerika bakukyajinga omusolo ne kamunguluze n'akwata naye batono abanyiiga buli kkubo lirina amakubo mapevinge bulungi kuliko amataala odayeeyo teri muntu ayinza kufa nti yafunye bujjanjabi mu Amerika oba Bungereza tekisoboka olina eddembe okugenda ku emergency ne bakuwa obujjanjabi noddeeka bye ebirala byokuba olina insurance oba tolina tubiraba bamaze kukola ki bamaze kukujjanjaba bamaze kukolako kakati wano
naye wano boto nalaga card yo ya insurance yezo challenges tulina wano nti waliwo omuntu onenyaluza nti nze kyobola ntumaliriza abamu bambi bafira namuko batwala bwero noga sasa twazikolamu ekkubo wano yes netusinga tuzikolamu eddwaliro wano aleka makama tilibona naleka amafaamu naleka amutuka gebbeyi mukama asasire former speaker wa parliament eyafa nego kimanyi nti bamuwa ennyonyi etwala omuntu omu America yes era emala emuzze naye kakawumbi bwe katandika omusingi wano ogw'eddwaliro gomanyi wetukoma omusingi ogwedi nga tutandika eddwaliro ne tuyiwa matiyo nga nze gozikwasiza nti kati kawumbi nenjiwa buloka nenjiwa buli kimu oba tetuga tugule ebitanda oba tugule silinda za oxygen gumunye eddwaliro kyeriba ereribo wana kati tukyali awo tukyalinze ogenda okuwulira munaye omugenzi Segirinya Mukama musaasire bambi nti bamuteeko obukadde 913 kati bwe ngategata sente z'abagenzi ez'abajjanjaba okitegedde nengategata sente ez'abalwadde sawa zino abali mu malwaliro n'abajjanjabiddwako agebweru ge ŋŋamba zisobola okukola mulago ngezi nga 3 nga buli kimu ekiri nga tumaliriza ensebo NUP emyaka 5 gyetambudde ogiwa percentage ki kwebyo ebikoleddwa kubanga waliwo bwe yali yakatandika waliwo okugamba nti tebajja kuweza kasano nava mu kalulu tebajja kuweza mwaka ebikoleddwa nonze kyewuunyisa NUP ku myaka gye yakamala emitono gino nze kendi omusomesa sijja kubumala bumazi njaba wa 95 obutano bulekeyo mbulekayo ng'omusomesa ntebwemalirawo fa abasomesa batendeke tusigazaawo omusomesa ntandike batugamba okugaba 10 gwoba ogudde yes osigazayo akatono NUP ku bbanga etono lyakamala esetinze obukulembeze obuli na order okitegedde n'ebitono ebikyalemye bino ebyokusetinga obukiiko bw'okubyalo mwena mukimanyi bulungi bannayuganda nti constitution gye baakolamu ekiri bagibalemesa ogiisa so kyekyabalemesa naye twajja wano abantu bagula kaadi mu bungi ng'era bali redde okulonda obukiiko kuki okuva ku byalo mpaka era n'obukulembeze bwali redde nga twetegesa okulonda naye nga tewali mbeera gavumenti yakiremesa NUP kyekibiina kati nze mbadde nali mu DP ekitebe bakiguze emyaka ndowooza ena emabega okugula wali kubali ntuma tubali tupangise wa Sudiru ebbanga lyona wali ku State House okitegedde sivumirira naye nkulaga NUP byetuuseko mu kaseera akatono erina edikwota eyaayo gyolaba nti tugenda wali kitebe era bwa nja kulaba omwogezi nja kulaba Secretary General nja kulaba ow'ebyemizannyo nja kulaba buli omwana w'ofiisi ye ina ofiisi eyo tugiveeko NRM yennyini etufugidde emyaka 4 kati gye tulaga ekitebe kyayo kiriwa oda yakyo eriwa kati wano wali waffe Makinde bakubuuza nti genda ku kitebe kye NRM ekyemakinde kiriwa waliwo ofiisi wano wansi gye ndaba wano waliwo kizya wali wansi ngwegudda kulandisita side ya kakati nja kukutegeeza nti bw'otunulamu n'engeri gye bagezeza kati bazimbye leadership school abantu baffe gye bagenda ne basomesa obukulembeze eyo enkola ne DP yagiina nga UID abaana basomesebwa yes kati omukulembeze gwotasomeseza buli omukulembeze lwabanga avawo emmaka ge najja nga akutte mu nsawo n'agamba nti nzija kutwala bukulembeze ekyamazima baayina ebimubulako nga tabanguddwa ateeka okufunamu okuteekateekebwa kati NUP yakirengera n'ekola essomero ery'obukulembeze abantu basomesebwa era olaba nti omwana yavuddeyo nga yasomye bw'aba ayogera mu bantu wulira nga alinamu ki ekyenjawulo okitegedde NUP kyekibiina ekifaayo ku balwanyi omuntu bamusiba nga yali wa pate ng'agikolera omuntu yafa nze bendayo abakunga ababudaabuda abamulekwa ne batwala ku ssomero ne bagulira ebikozesebwa kati n'ebintu ebirala bingi byesinza kwogera wano tuyinza okusulawo bw'ogenda ng'obitunde ng'okubyemu ttooki ng'omuntu agoberera ensonga NUP balwanyi nnyo era nina okukkiriza nti n'ebitono biri byenakuweddeko 5 ebitanaba kutereera bijja kutereera kubanga abakulembeze balaga nti baagala eggwanga. Okay. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege katumalirize olunaku olwaleero mbadde ne Mayor to be Makindye ajja era agamba nti
waali nnyo mu mulabire ddala 2026 ensonga zonna zibeere nga zitambula bulungi nnyo. Meya Bosco Lusagala sebo toyanze okuba nti otufisiriza akadde kugera muko ne bannayuganda ate era ne bannamakindi esayidi awo tukwagaliza akaseera akalungi. Nze Geoffrey Mayanja kiriza tukulekerere wano weeraba.